Association zifuta ambulera body gatte by'obusuubuzi okwetolola eggwanga wano mu Uganda. Tuyisa abasuubuzi olunaku olwaleero olw'ebigambo ebibadde bibungeesebwa wano nawali abantu abamu nga twagala okunnyonnyola ku bigambo ebibadde bibungeesebwa, ate ssente, ate bino, ate biri. Wabaddewo n'okubuusabuusa kungi ku butya KCCA bwe yakola ensonga ng'abasuubuzi balowooza nti gavumenti egenda consideringa lisiti eya KCCA. Tubayisa okubategeeza olunaku olwaleero nti vetting committee ng'eri wamu n'olukiiko lwa FUTA lisiti ze yakola zonna ziri considered, twaziconsiderinze. So olukiiko lwaffe olwa vetting committee abakulembeze ababiri abalondebwa ku buli kizimbe twebayisa okubategeeza abasuubuzi nti bave ku bigambo ne propaganda. Bakozesezza amazima n'obwenkanya era gavumenti lwegenda okonsideringa esasula abantu bonna mu mazima n'obwenkanya. So basuubuzi bannange buli omu waali tubasaba mubeere contented, musigale nga mukyali calm and patient. Ebbanga lye twabawa lukiiko lwa vetting committee luli maaso kwebyo ebitongole byonna ne security organs nga zigezaako okutulambika okulaba nga tukola omulimo ogwa transparency ate nga guli mu fairness mu nsonga eno. Zabadde mu finance balerizinze ziri mu Bank of Uganda, eyo process eba ewedde yeeri yonna nga zisembedde zivaayo zigenda mu ministry etutwala then tutulewamu naffe badispatchinge. Ziyinza okuyita mu gender, ziyinza okuyita mu KCCA, ziyinza okuyita mu trade oba Prime Minister's Office. Naye wano ziba zisembedde mu bumpimpi. Fe abakulembeze essaawa eno fe tuliko buli kimu nti gye tukoma okukola obwangu ku bye batutumye, gye tukoma okufuna lipooti mu bwangu ddala.